okulemerako ku ground biralamu embeera eri hard n'enjuba bweyaka bulijjo si bweyaka okusinziira ku bantu abali e Uganda bwe beetegereza embeera y'obudde waliwo okukyuka kwa atmosphere mu ggwanga Uganda. Buli muntu alina ekintu kyafiiringa abamu tebannaba kuki naye abakigoberera balaba embeera y'obudde etali ya bulijjo. Omusana bwe gwaka nga ogutali gwa bulijjo, empewo bw'ejja ejjanga etali ya bulijjo. Tugamba kiri awo ekintu, waliwo ekintu abantu kye balaba, abamu bakyebuuza abamastering embeera, abalala tebannaba kukijjira naye bali awo babuuza kiki. Waliwo ekintu ekipya ekyeyubula okuva ku ggwanga Uganda, mwenna mujja kukifiiringa. Atakifiiringe kati ajja kukiraba mu breaking news. Yes, ajja kiraba mu breaking news. Naye gwe abadde tannaba kukimastaringa, look around and see environment ya Uganda nga bweri. Waliwo ekiddedde, waliwo ekintu ekikutta obwengula, waliwo ekiringa ekita obwengula, waliwo ekiringa ekikwata, waliwo kwegamba atmosphere ya njawulo. Kati mutandika okukyetegereza mukirabe, mulibuulira abaana bammwe nti ebiro bwe byali bwe biti, waliwo embeera y'obudde yakyuka bweti, kino bwe kyali kijja. Tannaba kukifiiringa, ojja kukifiiringa, abakifiiringa bakifiiringa. So muddemu amaanyi, mugume omwoyo nga bwe tugenda okuba nga tubisoma wano olunaku olwaleero. Njagala kwebaza ttiimu yonna etambula ne President, tetulina kyakubawa. Njagala kwebaza abantu bonna President gy'ayita gy'alaga wonna watuuka wakusobera n'owulira ng'ate we wasinze awalala. Ekyo nno kijja kitya? Revolution ekula. Bw'abeera e Butambala y'aba asinze bonna. Bw'agenda e Gomba n'esinga e Butambala. Bw'ayingira Masaka n'asinga bonna. Bw'ayingira e Luweero n'asinga bonna. Bw'ayingira Kaseese n'asinga bonna. Bw'ayingira Fort Portal n'ogamba bane kiki kino. Bw'ayingira ewaffe eri e Bugisu Wanaale nolaba ng'ate kyekisinze. Bw'agenda e Buduuda n'ogamba ate nedda bannange Sironko. Kakati awo ekintu kikusobera. Why? Buli lunaku lusinga lunnaalwo. Bw'ayingira Arua n'ogamba ate kakati Arua yo. Okimanya abantu ba Arua badduka mayiro 609. Ezo mayiro zimanyi ggulu zimaze enkana. Abakazi abakadde. Okimanyi eyiganga enkuba yabakubanga badduka. Naye nga tebamanyi nti enkuba etonnye. Ne bakala. Laale neggwa. Ng'omusana gwanse laale neggwa. Omuntu n'atuuka ewaka. Bwe yatuuka ewaka n'ajjukira nti n'enkuba yamukubye ku ssaawa 6. Bwinga mu kkooti yagiwulira. Okimanyi ekyo? Yagenda otuuka eka. Yagenda okulaba ng'engoye ze zitobye n'agamba kozi enkuba yankubye. Ate ng'engoye zaakaze. Yajjukira waka nti n'enkuba yamukubye. Revolution buli lunaku ekula, tuyingira dispensation endala. Waliwo ebintu ebibeera ku YouTube okwo. Mukama yatuwa technology. Bw'ogenda n'otunuulira ng'ostudinga omwana engeri gy'atonda mu lubuto. N'ostudinga development y'omwana mu lubuto owa weeks 2, ow'omwezi gumu ne weeks 2, emyezi 2, myezi 2 n'olunaku, myezi 2 n'olunaku n'essaawa, myezi 3, myezi 4. Abadde ng'ekisigo ky'omuyembe n'atandika okukyuka n'abanga ekintuntu. Kakati ne gubeera omutwe gwokka n'ekintu ekiwanvu bwe kiti, ng'omutwe ate nga nagwo tegwegize bulungi naye nga kiri awo kyekoze bwe kiti kiringa ekyagala okwewetamu bwe kiti. Ate bw'ayingira emyezi 6 ate era n'akyukamu. Kakati ate abadde bw'ati n'alyoka asimba omutwe bw'ati bukiika ng'omwana ali bw'ati bwe. Ate bw'agenda mu myezi bw'ati ne yeesulikamu bw'ati ali awo
buli lunaku agenda ekintu kigera kigira bwe kityo kwanga kityo bwe kityo ogenda okulaba bwatuuka mu myezi nga 8 ng'atandika okusamba omupiira mu lubuto omwana asamba omupiira adduka n'avaako eno n'adda eno bw'ati olubuto lunene lulimu byonna ali badduleeva abeera mu lubuto ng'avuga emmotoka olubuto lumumala buli lunaku abawanjawulo okusinga bwe yabadde eggulo era bw'otulaba oti n'obistadi nga n'obiraba ye revolution yaffe kati mbale yekyansinze kubanga gy'abadde naye lwe yali empigi ye yali esinga lwe yagenda ekaliisizo kyenalaba ekaliisizo sinakiraba walala kaliisizo yayina fulaaga oba ab'ekaliisizo muyina ekkolero erikuba fulaaga simanyi kaliisizo yayina fulaaga muganda wange sinaziraba wantu ate embaale wabadde message omwana yagambye otuyunitinze border to border tetusobola kitwala for granted ate waliwo oli yagamba nze okuva mu Bobi Wine nva mu bufumbo naye bannange kati buli gyalaga revolution eba ekuza okusinga kweri now mubeere b'amaanyi muddemu amaanyi mugume omwoyo tuyingira dispensation endala challenges nnyingi challenges z'amaanyi abantu abasemberedde awali installations z'ebyamagye ate abo bo obunkenke bw'amaanyi UPDF mbatumiddeko nnyo mbaagala nnyo embeera gye muyitamu mugenda giyitamu emmeeza yange ejjudde fayiro zammwe obwavu bungi mututte emyezi 3 temulina musaala temulabanga ku ssente ebyo nno Museveni abikola nga biri psychological akibakola nga psychological mubeere n'ebizibu bingi agenda okubata okuyingira mu bantu nga mubataagula olw'obusungu obuli emabega wammwe eyo olw'okuba abaana bammwe tebaalidde ennaku nkulu bakyala bammwe tebayambadde lugoye lupya bakyala bammwe tebaasibye enviiri omukyala akuwalabula omanyi abo abasirikale baddawo ne batumanyiramanyira bakyala baabwe bwe babakwatako okubawalabula awalabula jeno n'atula bw'ati oba simanyi paratuni komanda simanyani maama w'abaana amukubira essimu n'akankana n'ebyenda bw'ati mwe baka abasirikale mutukolere ku nsonga ya revolution basajja bamwe mubabuulire balekerawo okutusinikirako ebinnyo si ffe twabaavuwaza so abasirikale waliwo psychological gundi Museveni gy'abataddemu tebafuna mwezi gwa November tebafuna mwezi gwa December tebafuna but gundi balina emyezi ng'esatu kati gye babanja so ayagala abatuyuwemu batutaagule olw'obusungu buli naye temufaayo Uganda empya yegenda okubasasula n'okubanunula nammwe mwenunula ate mwe mwetaaga nnyo change mutukwate bulungi tugenda banunula tubawe essente zammwe kale olunaku lw'ekiro nazze ekipayopayo nenzija ne mbakolerayo security alert yabadde brief nenjiteekayo nga mbabuulidde era abantu abali okumpi awali installations z'amagye barracks biki embeera atewo embeera yanjawulo akeetereekerero k'amaanyi kudde eno waliwo obunkenke mu ggwanga bw'otasobola kumanya waliwo siyole ey'okulonda waliwo siyole ey'okwewamba waliwo siyole ey'okukwata Kyagulanyi Ssentamu nga tetunnatuuka His Excellency nga tetunnaba kutuuka mu kalulu kati byonna babyetegekera munneetegekera tebamanyi kye buli peesa lyakwatako twewamba agenda okukola bwati nga bamuli empiki 3 nagamba ne kankwate Kyagulanyi ono kati gwe mba nteeka wano aba agenda kulisetwa nagamba kubanga alaba kasita aseetula wano ono agenda kugira chwa abulye nagamba nedda tugende mu kalulu katugende mu kalulu agenda okulaba bwagira bwaseetula eno eyabyabakama waliwo eno eri wano egenda kulya 7 kati ali awo akyabala boodi agamba kakati kandabe okay katugira tusigala mu campaign
Somba abantu wano Muziroole ne mu Costas bajje wano kulaale. Kati Kyagulanyi namugamba kati obanga otambuzeeyo kati nange kandabe wano Embaale ono omwana tumale omusala embalo. Ekiri gwe ku boodi okimanyi. Kakati mu tension yeyo eriwo ekire ekiddugavu kikutte obwengula bwa Museveni. Ekire ekiddugavu kikutte obwengula bw'abali mu gavumenti lwakuba tosobola kimanya. Tosobola kukimanya. So waliwo ekintu Museveni ajja bebbanga lyonna mu byobufuzi bye bw'aba anaakukola ekintu akuluwalinga mu trap n'afuna kyabuulira abantu n'ensi. Ensi bw'ekikkiriza n'akukurashinga n'atwaliramu ne bannalumanya ne basaalumanya. Kyova olaba atutte ebbanga nti yatambuza empiki n'agamba tumukutte ne tanka mu woteeri mu Arua. Nayagala amukurashinge baakurashinga Museveni. Okuva ku olwo Pampa ayambala ezeezi 2. Embiro ze yaddukana okuva ku olwo tezisibangako. Taliddayo mumanyiira. Nayagala awo n'amira ku fragile nayagala mbu amuddemu eruwuuka. Talimuddira. Yayagala amuddemu eruwuuka talimuddira. Kati oyo nnyazaala we. Naye kati buli lwayagala otambuza empiki oba tumukwate emisango 62 n'amuvaako. So anoonya ekintu ekiri credible kyasobola okugamba bannayuganda bakikkirize n'ensi ekikkirize nti Nuupu batujja. Mujjukira gye twava gye yali ayagala bwe yali agenda e Congo lwe nabagamba ng'abamu temunnanzikiza lwe nabamenyera awo ebitundu Kamango, Bunya, Kiwanja, simanyi biki ne mbagamba Museveni n'akuba bbomu e Uganda ng'anoonya Kyagulanyi ng'anoonya Nuupu. Ng'ayagala kutandika obukoofiira babukwatire Congo byonna ne tujja nga tubikuba mmwe lwakuba abamu mwerabira ebintu ebyo. Ne tujja ng'anoonya ekintu bwe yafuna chansi eruwalinga Kaseese omusinga n'amuluwalinga ku kirumira mutima. Ensi nekkiriza mbu waliyo abayikira be bayita kirumira mutima. Yakuba Kaseese n'agikurashinga olubiri n'alukuba ku ttaka. Omusinga ne bamulijja Jeeke ne bamuvuga ne bamutwala e Karamoja ne bamugalira e Karamoja. N'amukuba ekihome n'amuteeka eyo n'asirika n'amwerabira olubiri lwonna ne luzika. Kati anoonya ekintu ky'ateeka ku Nuupu ensi ekikkirize kiganye. Kubanga agenda okwagala obiteesa nga tubikuba. Kati eggulo nazze ekipayopayo ekiro nga mmanyi kisobola okujja nga sinaba kutuuka ssaawa zino mba sina bwe nagamba nsi nti nakitegedde ekiro ate ne sijja kukyogera. So banoonya engeri mulaba emirundi gyazaakuba bbomu akola atya nga bagezaako okubivuga nga babiza ku Nuupu babakutte n'ebikebe embu n'ebikebe ebikola bbomu byonna nga securitalati zibikuba byonna nga tubikuba ne bigaana okukwata. Kati bagenze ku drawing board ne batuula ne bagamba bwe bati bannayuganda ensi yonna ekimanyi nti si bantu ba bintu bino ebya bbomu n'ebyobutujju. Ne bagenda ku drawing board ne bafuna Abannakenya aba ne bafuna Abasumaali ne babawa bbomu entuufu ziri ezi n'ebyefaanaanyiriza okukola bbomu nga bagenda bakwata. Naye we bagenda obbakwatira ennyumba ze bagenda obbakwatirako za muntu omu ku banene mu NUP nga kwe bapangisa oba nga kwe basula. Kati omunene oyo gwe sinnategeera oba His Excellency Kyagulanyi yennyini ng'alinayo ennyumba z'abapangisa I don't know. Oba ku nnyumba z'Abaganda be Banjo Maani oyo alina ennyumba z'abapangisa.
oba Nyanza alina ennyumba z'abapangisa oba omuntu yenna ali okumpi ne president mu Luganda oba mu byobufuzi ku nnyumba ze kuliko abantu abasemberedde president either mu Luganda oba mu byobufuzi. Ekigambo ekyo kimakinge bulungi okyandalayininge bwoti. Abantu abasemberedde president mu Luganda oba mu byobufuzi waliwo alina ennyumba z'abapangisa nga kusulako Abannakenya bali aba nga balina n'abasumaali be bali nabo. Jjukira Museveni bwe yali ayogera ku basajja bali Abannakenya ababiri ababadde mu kkomera e Uganda yagamba Kyagulanyi yaleeta Abannakenya ba expert mu riots n'akireka mu bracket statement eyo n'agiteekawo n'agirekawo n'asirika. Kati abantu bano bapangisa ku nnyumba ez'abantu abali okumpi ne president mu Luganda oba mu byobufuzi naye nga bali connected directly ku gavumenti era omuntu aba programming awo abakwasaganya abeera updated ku processi zonna ezitambula mu development z'ebintu bino ebibwatuka era nga process y'obbakwata nabadde mmanyi eyinza obbeerawo leero kyenavudde nzija eggula ekipayopayo ekiro nga bagenda bakwata mu mbeera eri credible nga buli muntu agikkiriza era bakulage nti poliisi ebadde batambulirako kagere ku kagere era ejja balaga development process zonna nga bwe zibadde zitambula kubanga bano ba-updatinga ab'ebyokwerinda ku development za buli kintu ekigenda okukreditinga poliisi n'abanoonyereza nti yes bali credible bino ebintu bituufu. Kati bagenda enkwata yaabwe egenda kubeera credible egenda kuba mu mateeka nnyo tebagenda kuba violence nnyo bajja kusarawundinga ekitundu bajja gende wa chairman ajje n'akakiiko ke basarawundinga ekitundu ab'ebyokwerinda basigale ebweru babeereko n'abaleeya nga 2-3 ne chairman ne kamera bayingire munda chairman amubuuze ssebo unakwenda wapi unaenda kutoka wapi jina lako ni Roha ne bakwetoha amabara gawe hati nokorakhan wati mara nini olonjogera Luswahili oba Luzungu ochingure ennyumba yawe ochingure ennyumba yawe ndori biki bino nokorakhan bino biki bagende wansi w'ekitanda chairman akomewo agambe nedda bannanga b'ebyokwerinda mujje mmwe bakugu ekintu kyendaba eri nkitidde nga muli mu kamera live kati basooke bagende babirabe basiba akaguwa bakubire gundi polisi etegulula bomu wewe kwenda hapa huko kuja hapa tu over ekintu jangola bekintu bajje basarawundinge bajje bagambe wowe mama nyabo abasinifa dogs mwe muba musoko kujja tulabe kati waliwo n'ekintu mwenanga muri kugundi batandika okukunula ebintu nga mwenna mu biraba ba expert bajje nga bambadde bine bipuli data kwichu ogo soyembu nokutakubwa bomu bajje bakukunuleyo ebintu babakwate abasomali n'Abannakenya bagambe Nupu ye yatuleeta mu bye bagenda okukwatira mu nnyumba zaabwe oba ku bintu ebyo kuliko boxi za Uganda flag ezo ze muwuba mu campaign kuliko Uganda flag kuliko engoye za Nupu so process ebere credible baluma banene bonna Honorable Ssenyonyi ne Honorable Lewis Rubongoya amanya gabe gagenda beeramu ate abo ne baba tebannaba kubeeramu fayiro ya Salabirete eriko and others at large kuliko abbe bagenda okugatta ku fayiro ya Salabirete kuliko Ssenyonyi kuliko Namboze kuliko Honorable Lewis Rubongoya abo beba others at large naye ne mubbo muziri
bagenda kwogera secretariat ya Nuupu abanene mu Nuupu kati ensi yonna ekakase nti Nuupu tebadde mu bya campaign ebadde mu butujju okitegedde bwatyo bwabadde akiruse credible kituufu ekyo credibilization ng'ensi yonna ekkiriza nti abaana tebabadde mu bya campaign babadde bagala kusaanyaawo ggwanga bakolagana n'Abasomali wana abaali Shababu omwana Kyagulanyi atwagaza kikusaanyaawo nsate kati ali mu kalulu ataali n'Abasomali Abasomali bamulumirize Abannakenya bamulumirize kati Museveni afune keyeekwatako okukulashinga omuntu ogundi okumumaliriza nedda Museveni kikole nedda kikole nga mwakamala okutugamba nti abasirikale bamwe birungi owa Ssemwayi yabadde atega bbomu mu Uganda naye mwe mutuyita basiru mission aborted kakati eyo ddiru bw'eba emaze okuyiika abakulu bano oyiye kalala bye mubadde mulowooza okukwatiramu Kyagulanyi Robert Ssentamu yabalekawo dda awo kuyiya birala Kyagulanyi Robert Ssentamu bw'atyo agudde mu lukwe lw'abakulu bano okumusibako ogw'obutujju okuva ekibiina kya National Unity Platform bwe kyatandikawo kibalumya omutwe bannayuganda baagaana okukkiriza ebibagambibwa nkugamba nti Mwami Museveni emyaka gyonna gy'azze atufuga abadde atufugira ku siyaasa n'obulimba twali basiru nga tubikkiriza era nga tugamba nti omusajja ono ng'alina intelligence era yatuukako tugamba nti ku lukalu lwa Afirika tewali ggye lisinga lya Uganda erya UPDF okubeera ery'amaanyi mu kkuba ne mu kunoonyereza bannayuganda bangi bakikkiriza nga balowooza nti oba oliawo bituufu kubanga twalinga basiru nga tetumanyi nga balumba entalo ezitatukwata nako n'abatwala e Sudan ne bakuba n'abatwala e Congo ku bigendererwa bye eby'okubba eby'obugagga by'ensi ezo nga ye atulaga nti balwanirira mirembe mu nsi ezitwetoolodde naye nga weebuuza nti ensi ya Uganda terumbibwangako mutujju yenna lwaki eggye lyaffe lipangisibwa amawanga ag'enjawulo ligende liyambeko tekiibeere nti Museveni kyayogerako kituufu lye lisinga amaanyi ku lukalu lwa Afirika wamma tukizudde bukulu nti bano bulijjo batusiba katambaala ku maaso beeterayo entalo nga bennyininyini be bazirwana ate be balina ozikkakkanya ekyo ne kiweesa credit eggye lya Uganda bwe tukuze ne tubitegeera tutegedde nti ate bano bajega nnyo gwe atulaba batya civilian atakwatanga na ku mmundu atamanyi na ssasi bwe balifulumya mu mmundu Robert Kyagulanyi Ssentamu ani atamanyi gye nvudde wa Kyagulanyi yatandika akwata nseenene n'akuba omuziki gwe n'akolawo akasente ke mu mpolampola olw'obukkakkamu n'obugumiikiriza bw'alina n'atuuka ku lyengedde buli muntu watandikiddwa okumwegomba nga tugamba nti kale nange singa nkeera enkya n'embeerako nga Bobi Wine naye bwe yalaba nti ate n'eggwanga lye limuluma ligenda lisaanawo n'agamba kansooke nteekeko wansi endongo eno nkyuke nzireko mu byobufuzi bino mbyekwatiremu ndabe bwe yabiyingira yalinnya mu luwombo lw'abasajja ababadde batuzannya politics ku ludda olulaga nti bali ku opposition abazze nga bazannya ne Museveni emizannyo gyabwe Kyagulanyi n'atugamba nti abo tebabafeeranga tebabeerangako ku lwammwe beenoonyeza byabwe wabula olw'okuba nti ye mutuufu bamutya balwana omumusibako ebisanga ebinene balyoke bamuggyewo ng'ensi yonna ekkiriza nti Kyagulanyi asaanye okuttibwa naye bannayuganda baagamba nti kyonna kye mulireeta nga kyogera ku Kyagulanyi tekiriba kya mazima tekiriba kituufu kubanga tukitegedde nti mumulwanyisa lw'amazima ge si lwakuba nti muzzi wa misango ebbanga lyakoledde emirimu gye nga tumumanyi nga tetumuwulirangako mu buvuyo bwa butujju
lwaki abuyiza ayingidde byabufuzi? Kitegeeza nti byonna bye babala byakubakalira ku matama? Kyagulanyi Robert Ssentamu abasinze ensumika.